Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero komyewo ne vidiyo zaffe ez'omu kisenge, ez'omu buliri, komyewo ne paati 10 oba paati eyo ey'okumi nga tetugenda okwogerako olwaleero. Njagadde njogere ku bika by'amazzi abakyala abo ge balina. Kika ki ekijja ng'omukyala amala, kika ki ekiyamba omukyala kubeera nga takala. Njagadde mbeere nga mbannyonnyola ku bika by'amazzi abakyala bye balina, olw'ensonga nti waliwo munnaffe wano eyambuuzizza ku kibuuzo ekyo ng'ayagala mwawulire ku bika by'amazzi, naddala wambuuzizza ku kika ky'amazzi ekyo ekijja ng'omukyala amala, kyekika kye wasinze okumbuuzaako nti kiba kitya, kijja budde ki. Ekika ky'amazzi ekijja ng'omukyala atuuse ku ntikko oba ng'amala, kyensoose nakyo kye tuba tusooka okutunuulira, naddala gwe yambuuzizza ekibuuzo ekyo, njagala obeere ng'owuliriza bulungi. Ekisookera ddala, buli mukyala ateekeddwa okubeera ng'amala. Buli mukyala ateekeddwa okubeera ng'atuuka ku ntikko, era omukyala w'abeera amala ateekeddwa okujja amazzi ago. Ekirala ekyokubiri, omukyala oyo okumumaza oba okumutuusa ku ntikko, olina okumulaga ebyo ebibeera mu mukwano ebituufu, olina okumulaga omukwano omutuufu. Ekirala, oteekeddwa okubeera ng'ensonga ezo ez'omu kisenge ng'ozikolera ddala, si kubayo ddakiika 5 n'ogweri, ddakiika 10 n'ogweri. Ekyamazima, omusajja yenna waba akwebakako n'amala eddakiika 10 n'agweri oba eddakiika 5 n'agweri, kijja kuba kizibu nnyo gwe omukyala okumala. Ekyo nkikubuulira, tojja kutuuka ku ntikko olw'ensonga nti abakyala ekyo ekyokumala kirwawo nnyo okukifuna. Omwami oyo aba alina okukumatiza, aba alina okukulaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano, ate n'abikulaga mu butuufu bwabyo, n'ekirala n'akuwa obudde ng'akuliko, si kubeerako ddakiika 10, ddakiika 15 n'agweri. Ekyamazima gw'obeera tojja kumala, obeera tojja kutuuka ku ntikko. Kati okutuuka ku ntikko kubeera kutya? Okutuuka ku ntikko, omukyala oyo akufuna nga munaatera okumaliriza omuzannyo ogwo, era omukyala oyo buli lw'amala kiba kizibu okumuddako akadde ako. Abeera amaze, era nga bw'okiwulira abeera amaze, era akugamba nti sikyayagala. Obudde obwo aba takyayagala omuddemu, olw'ensonga nti abeera amaze oba abeera atuuse ku ntikko, aba takyayagala akadde ako. Ebiseera ebisinga amazzi ago bwe gaba gajja, oba omukyala w'abeera agenda kumala, abeera akiwulira muli, aba akiwulira. Ebiseera ebisinga kibaleetera okubeera ng'akutukakutuka ennyingo, aggwaamu amaanyi, akyuka mu mbeera ze, naddala ng'agenda kutuuka kadde ako ak'okumala. Okutukakutuka ennyingo wenna. Era ebiseera ebisinga omukyala w'amala aba ayagala omuveeko, akusindika n'abeera ng'ayagala omuveeko, olw'ensonga nti aba awulira yenna anafuye, aba n'ekyo ekiba kimukutte kyaba yeewuunya. Era ky'oba olaba ng'omukyala asobola okubuuza nti mbadde ki, nga yeewuunya, ekyo ekibeera kimukutte ate ne kimunafuya, ne kimukutulakutula. Ekirala, ebiseera ebisinga omukyala ono w'abeera amala asobola okukunyweza nnyo gwe omusajja, eddoboozi lyeyongera. N'ekirala, okwata omusajja n'omunyweza nnyo nga kwegamba olina ky'oba owulira ekyo eky'enjawulo ky'obadde totera kuwulira. Era omukyala w'akifuna ku mulundi ogusooka yeewuunya ky'abadde, era asobola akubuuza mbadde ki, nina kye mpulira. N'olwekyo ensonga eyo ey'okumala abakyala abasinga tebatera gifuna, era abeera agifunye omulundi ogusooka yeewuunya olw'ekyo ky'aba afunye. Ate okumala okwo oba amazzi agamala gajja mumaliriza, tegasobola kujja nga mwakatandika, gajja mumaliriza, kye bayita nti omukyala yatuuse ku ntikko oba omukyala yamaze. Olumala bw'oti olina okufulumya amazzi. Ate ekirala, tegaba mangi, tegabeere mangi, nedda. Amazzi agajja ng'omala gwe omukyala oba ng'otuuka ku ntikko tegaba mangi. Bwe kityo bwe kiri. Kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Naawe yambuuzizza ekibuuzo ekyo ku nsonga eyo. Omukyala oyo buli w'omumatiza ng'omukola, ebiseera ebisinga abajja kutuuka bulungi ku ntikko. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0774734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti.